nintula mu kkubo. Olwatula mu kkubo ngenda okulaba okugulu emmotoka ekukutuliddeko wano, manya ekukubidde wano, ekumenyedde wano. Emmotoka bwekumenya nengenda okutunula ng'ekigezi kyakiraba nendaajana nengamba banaaye, nengamba banange banzise, nengamba nti abaana bange maama nakola ntya nze nga era kuba emmotoka eyo olwankoona yo teyayimirira, yagenda bugenzi. Kati emmotoka eyo yagenda bugenzi nga nze amagumba gasokomosa, amagumba gagudde wansi mu kolansi, gagudde mu kolansi. Awo nafunira awo emmotoka ya poliisi, kabanga lya poliisi weyajja nentwala emulago. Alaba ekigere nga kikutuseeko kigudde wali, nempulira nnyo ennaku nentya, nengamba Mukama ekigere nyo kivuddeko naye tetulinaawo ssente, nengamba kati tugenda kujja wa ssente ezigenda okutujjako kino ekigere. Ekigere kyavaako ng'olibwa? Ekigere kyavaako nga ndi mu nnyumba. Nokiraba nga kikutuka kigwa wansi? Ng'eggumba likutuka ne kigwa wansi. Kuba nali wali ntudde na mu katebe kano kennyini kano kendimu. Ekigere ne kivaako era nali ntudde bwe nti, nga bwe ntudde bwe nti ekigere kyakola ne kigwako ne nsigaza kano kokka katundu. Era bwe namaliriza awo ne ntula mu nnyumba nengamba mukyala wange ekigere kivuddeko naye tukoze tutya, nengamba oba ngende nfe. Nemugamba kuba kati n'essuubi esobola okuva wano nsobola okukomaakoma kuba nalina ebiseera nalinako emiggo. Nengamba oba ngende engwe mu motoka oba tubeera zeninyeko tubeera emaleko nga mpulira obulumi ndina bungi, ntunulira ekigere nga sikyalina future, amazima nga sina kyenzizaako era nga sina kyakuddako, wabula nga ndi awo ekigere kikutuseeko ate neyinjamu neneyongera ennaku endala ng'ate ng'omukyala aze andeetedde ebbaluwa eriko gundi stampu ya poliisi, stampu ya chairman, nga ngamba ngobye mu nnyumba. Baana nenyongera okunakuwala, nenyongera okaaba, nengamba ekikulu kyakufa kyekisooka okuddirawo kyekisinga amaanyi. Nengamba bwe nsifa kuba kati wano obulamu bwange naate nendowooza mu mutima gwange nengamba kati bwe nfa ye abaana bange bange nakubatwalawa, abaana bendina ani anankuumira abaana. Nenguma kuba kisibo waliwo kamera netugendako kono tubinoonyere, bangamba bati babinoonyerezaako ni kamera nebangamba mu kamera tezaakoze, saabigendamu nnyo tezaakoze. Nebangamba mu kamera netiwaka zaabuze, babinoonyerezaako nange nabinoonyerezaako nebangamba ti ayi emmotoka giveeko tojja gisobola. Nembyesonyiwa nengamba omanye era nga bagamba ati omwavu tasinga musango. Nebinsinza amaanyi nenkomawo awaka nentuula, jjukira ndina abaana nina omukyala naye nga ndowooza muli nengamba omuntu eyantomera ati yandibadde ajja kuba kati we yantomera emmotoka ye nga niwangamba ati amana kankuweeyo kano bwe kati oba kankuyamba oba nkugulireyoko kino nkutaaseeko ku baana oba abaana okusoma, niwangamba ati oba nkutwaliddeko omwana omu oba nkoze ntya. Nengamba banaaye naye tewali yadde, siina yadde amazima abooluganda ndi wano, bw'otuuka waka ewange wano okaaba n'amaziga. Mumaze ebbanga kino omwami ono? Myaka 10. Ofumbye mukyala, ofumbye. Kati obulamu buli butya obw'omwami wo okuva lwe yafuna obulemu? Obulamu era tebwasigala nga bwe bwali. Kuba ali yali mulamu ng'agenda n'ayiiya. Yogerako nnyo. Wali yali mulamu ng'agenda n'ayiiya, n'aleetako kino n'aleeta kiri, n'atoola school fees. Ate ekitakyaliwo omubudde buno ate. Obuzibu bwamusisinkana. Luli akaviiri wakasibiranga mu budde bambi. Kubanga omusajja yenna amaka gonna nga geetaagisaamu omusajja ayiiya. Ate nga tulina abaana. Amusasule. Naye weebale kumwagala. Amiina. Emirimu gyo yasigala agikola bulungi? Sebo?
emirimu wasigala ogikola bulungi tandise ebintu byange emirimu wasigala emirimu gyo tegirina buzibu gyogikolera ddala ekyo kyekisinga obukulu ate kati emirimu bw'aba tagikola oba onaabeerawo ti oba wasigaza kifaananyi era bwe kiri kati muzzaako ki kyokuzaako pozi nga Katonda yayambe ajja kuyamba Mukama ajja kuyamba kambasabire. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media enze Hadija Kigozi. Onako lwaleero tuli mukono tuzza okukyalirako muganda wange ono Mukembo Kaloli. Agamba nti emu ku motoka z'abakungu za mukono okugulu oba yategeera atya nti y'abakungu simanyi byonna tugenda kubeera tubitegeera ennaku lwaleero n'ensonga ku lwaki azze wano ku HK Media. Mwebale kutulaba bannange, mwebale kusubscribinga. Aba Daxin Collection bakusuubulira ebintu okuva e Dubai ne babikutuusaako ku mulyango w'obeera oli. Bannaffe aba Platinum Wellness Spa webali nnyo okubeera nti bakuwa ku services zaabwe za spa yaabwe nnungi nnyo nnyini ddala. Poza ate nga n'aba Natural Hub bano bakendeeza ku weight. Ng'omukyala alina olubuto n'omwami nga wazimba olubuto lulingo amyeze ensangi mwana wange. Bajja kuyambako. Essaawa eno nnyinza okukyogera n'okiraba bubi naye bwonna amala okozesa gamajaani n'otereera ogenda kunneebaza ogenda gamba wabula Adija wampisaamu eggaali nayo nnyambi. Nsanyusa okukulaba. Madamu Adija nange nsanyusa okulaba. Ng'olina kasimayiro. Bwentyo. Bitambula bitya? Tuli awo bwe tutyo. Kama tukumira awo. Manya gange nze Mukembo Kaloli. Mukembo Kaloli. Oli muki? Ndi musajja musoga. Mukembo lyaki? Lyabasoga? Mukembo lyabasoga. Kaloli lya ddiini? Kaloli lya ddiini. Bakaloli babeera ba ddiini ki? Kaloli baba bakatoliki. Nze mbadde Kaloli simuwulirangako. Igo mu luzungu. Kaloli tekiri mu Luganda. Mu Luganda, mu luzungu aba Charles. Charles. Mu luzungu. Okay. Kati gwe wazaalibwa bw'oti? Sazaalibwa bwenti. Natambula nakeera ndi mulamu. Era nga ndi mulamu bulungi. Yogera ku nnyo. Nakeera ndi sazaalibwa bwenti. Nakeera ndi mulamu. Nga ntambula bulungi. Era nga ndi mulamu bulungi sina wannuma. Nakeera ku makya ntambula nfulumya ebiki yange nga ngenda kukola. Bwe natuuka mu tawuni ssaawa zaali ssaawa 3 ez'okumakya. Emmotoka z'abakungu ne ziva eri ne zijja ne ziwagaanya ne ziza ne zinyiga ne zinkuba n'engwa wansi. Emmotoka z'abakungu ze zitya? Emmotoka z'abakungu n'ez'abakozi mu gavumenti ezankoona. Zibeera zifaanana zitya? Emmotoka ezo zaali mu kala ya bbulaaka bwe zityo. Bwetyo zaali zifaanana nga ziriko namba ya UG. Kati bwe zankoona n'engwa eri. Bwe nagwa eri ne ntula mu kkubo. Bwe natula mu kkubo ngenda okulaba okugulu, emmotoka ekukutuliddeko wano, manya ekukubidde wano, ekumenyedde wano. Emmotoka bwe kumenya n'engenda okutunula ng'ekigezi kyakiraba n'endaajana n'engamba banaaye n'engamba banange banzise n'engamba nti abaana bange maama nakola ntya nze nga era kuba emmotoka eyo lwankoona yo teyayimirira yagenda bugenzi.
kati emotoka ebe yagenda bugenzi nga nze amagumba gasokomosa amagumba gagudde wansi mu kolansi gagudde mu kolansi awo nafunira awo emotoka ya polisi kabanga lya polisi oyajja nentwala emulago emotoka yakukona yalaga wayasigala yeyongera emotoka yasigala yeyongera ku Jinja Road yakusangawo emotoka wali kukubo emotoka nali kukubo nali ngenda seeta ku Buteba okuwakisi emotoka eyo yansanga nentomera eyo lwantomera bweti yagenda bugenzi yayimirira nembeera awo yote ina kyeyatuukako oba ekyagikyukako yote ina kyeyagituukako yadde yote ina kyagituukako okujjako nze okosebwa nze okuyisibwa obubi ne pikipiki yange okuyisibwa obubi era okugwawo wali oli ku piki nali ndi ku piki kitegeeza wali wa booda nali wa booda navuga booda kati emotoka yakukonotya yakuli mabega wali mu maaso g'emmotoka emotoka manyi namwe ababooda bannange muyina engeri gye mukwata obubi amateeka mu by'envuga emotoka okunkoona nali mu maaso gaayo yali egenda Jinja nga nze nzira seeta ndi Kampala Road nzira seeta era emotoka eyo engeri yatunyiga gyatulumba ye bamunyiga engeri yali awaganya nga avugira mu makati nga bumanyi bavugira mu makati abakungu emotoka z'abakungu bazivugira mu makati ye yaleeta ndeete nagintunuza ngeno talina gyaswala kudda nga wano bamufunziza kuno ye nandita mu leesi naye nankuba omugulu kuno nakozesa ebbula amagumba ne gayiika mu kkubo era yo lwagenda bwati sataana tisamunoonyerezaako nagenda okugira bwe nti ne bantwala mu ddwaliro ne bantwala emulago era patro benyini patro lwajja ne bantwala emulago kubanga patro lwajja ne ntwala emulago kati bantwala emulago nembeera emulago nemala emyezi gyali 6 mala emyezi 6 naye nga embeera nga tewali embeera yesene tewali yukira omugulu gwo nga sikyaguwulira omugulu nga kwenkana emotoka kwenkana nga eringa egusazeeko kubanga embeera ginalimu ng'omugulu sikyagiwanga niwosunako obusunyi bwe tusiwulira bulumi nembeera emulago eno omugulu ogwo nembeera nagwo emulago nembeera nagwo nakupaka ebaatuka ekiseera ne bagamba ati omugulu tugusaleko wabeera n'omugulu ku kitanda okumala ebbanga ki nga tebannaba kugusala gwali amagumba nga geeyawudde amagumba gano amagumba bagana ne bagagatta bantwala mu seeta ne bagagatta nembeera n'omugulu guno okumala emyezi egiwera 7 nga nkyakulina n'emulago era emulago sente nezitulema netuvaayo emulago netuddukayo emulago nga tetulina sente tetulina ne bujjanjabi emulago tewabeera wa bwereere emulago ebintu ebimu emulago wo wabeera ebintu ebimu byetaaga sente kubanga emulago wa bwereere ebitanda biba byabwera ali okwebaka naye ebikozesebwa mu malwaliro oba olina kufuna sente oba olina kukozesa sente eddagala ebyetaagisa byonna kukulya kubeerawo ate nga tetulina sente nga tetulina busobozi busobola kuba nti tusobola okwambibwa mu mbeera yonna kati omugulu guno we bagugatta ne bakugatta ku kuli okwali kumenyeseeko kwasigala ku kyenkanankana bakugatta wano ne kusigalako eno bulungi ne bakugatta ne kusigalako kati watambula oba bakuwa emiggo nga bakugasse nga bangasseeko bansitulanga busituzi abasawo bakupromisinga nti ojja kutambula mu maaso eyo abasawo baali baŋŋamba naye ngera bagamba ogulu kwakuvaako era bagenda kutemako kubanga tekukyalina makulu nga tekuna kyekusobola kukola kati ku lwaki baali tebakutemako esaawa ate ne basooka ne bakuwuddisa ne bakuzzaako anti basooka ne bagamba tujja tuwaddawaddako tulabe oba anaatereera n'abantu abamu ne batugamba nti ajja kuwona ne bagamba kati abasawo olwagenda okulaba nga sente zituweddeko nesooka ne tuvaayo ne tukomawo waka n'omugulu nga ngulina ng'olinaani nga nina mukyala wange oyo ena mukyala wange netukomawo netudda waka bakomawo omugulu ne gutabuka
ne gutabuka atya nga gukuluma. kunuma ne gwa amagumba ne gada kungulu ne gutandika okuvunda ne batuweekesa ne bagamba atogojjeko togutemeko kuba kati kyekina okutaasa obulamu. Nange ne nkuwayo ne ŋŋamba bakuteme. I'm so sorry. Tebamala okutemako ne tudda awaka ne tukomawo wano. Kati bwe twakomawo wano tugende twabeereyo wansi. Bwe twabeereyo wansi landlord n'atugoba mu nnyumba. N'atugamba ati mugende muve mu nnyumba yange. N'atugamba mugenda kufiira mu nnyumba yange mufulume mugende. Awo ng'oli mulwadde nnyo. Awo nga ndi mulwadde. Era olwava eri olwava mu ddwaliro ng'amaze okuntemako omugulu Mukama n'atuyamba ne tufuna omuzira kisa. N'atusasulira ennyumba wano we tuli. N'atusasulira wano we tuli. Kati mwaddayo ddi okukutemako okugulu mu ddwaliro? Awo landiroodi abagobye. Landiroodi bwe yabagobera baali bakutemye. Landlord yatugobera olwono nga kimenyese kubanga ajjukira kyagwamu ekiwuka ne kikimenya kubanga ekigundi kyalya wano we wati nga bulaba kuno ne kiryamu wano we wati. Eki? Ennyama eno n'ennyama nevaayo nebeera nga wano magumba meereere wano we wati. Kati bwe kyayinyiza kwali kufudde. Kati bwe kwayinyizamu ebiwuka ne byayinjiramu ne bagamba ati muno mulimu ebiwuka naye ebiwuka bino biwuka balina babiyita mu luzungu ne sibitega badokita babimanyi. Ne bagamba ati ekyo ekiwuka kyetaaga kola ki kyetaaga kujjako manya kyetaaga kujjako bujja mugulu. Kati kyalira omugulu mu wiiki emu ng'omugulu gukutuseko ng'ekigere kigudde wali. Kati kigere bwe kyagwa wali omukyala landlord najja n'angamba kati mbagobye mu nnyumba tofiira mu nnyumba yange ogenda kunfiira mu nnyumba sikwagala tokuba nnyumba yange bisiraani mufulume. N'engamba landlord nyamba omukazi mutwalawo ono bano abaana n'abatwalawa byebintu mbiteekewa nyamba nkwegayiridde nyamba esente totubanja ne mugano negamba esente ziri emyezi gye twamala mu ddwaliro twazikusasula ne mugamba nkwegayiridde nyamba osooka otuleke nja kuwona. N'agamba nedda era bw'ova mu ddwaliro tokomawo wano. Bambi bwe twafunira omuzakisa Mukama yatuyamba n'atusasulira ennyumba n'asasula emyezi 3. Ennyumba eno n'agitusasulira emitwalo 7 yatusasulira. Kati olwo lwava mu ddwaliro n'enkomawo wano we tuli wano tupangisa kati wano we tuli. Njagala onnyumize wano ng'ekigere kimaze okukutukako wagamba nti kuddeyo emulaga abasawo bagamba bati ombuusembuusi. Obanga ekigere kino we kyakutukako bangamba bangamba tumuzeeyo mu ddwaliro ekigere kikutuseeko. Ne bangamba ati we kiba kikutuseeko tulina okuddamu omugulu tukole ki tugulevolinge tuguteme kubanga tulina okutema niwe kiba kikutuseeko tulina okitema tukitereeze bulungi. Era bwe twamaliriza ne banzayo mu ddwaliro. Alaba ekigere nga kikutuseeko kigudde wali nempulira nnyo ennaku nentya nengamba Mukama kigere nyo kivuddeko naye tetulinawo sente. Nengamba kati tugenda kujjawa sente ezigenda okutujjako kino ekigere. Ekigere kyavaako ng'olibwa? Ekigere kyavaako nga ndi mu nnyumba. Nokiraba nga kikutuka kigwa ng'eggumba likutuka ne kigwa wansi kuba nali wali ntudde na mu katebe kano kennyini kano kendimu. Ekigere ne kigwako era nali ntudde bwenti nga bwe ntudde bwenti ekigere kyakola ne kigwako ne nsigaza kano kokka katundu. Era bwe namalirizaawo ne ntula mu nnyumba nengamba mukyala wange ekigere kivuddeko naye tukoze tutya. Nengamba oba ngende nfe. Nemugamba kuba kati n'essuubi esobola okuva wano nsobola okukomakoma kuba nalina ebiseera nalinako emiggo. Nengamba oba ngende ngwe mu motoka oba tulera zeninyeko twere emaleko nga mpulira obulumi ndina bungi ntunulira ekigere nga sikyalina future amazima nga sina kyenzizaako era nga sina kyakuddako
wabula nga ndi awo ekika ekikutuseeko ate neyinjamu neneyongera ennaku endala ng'ate ng'omukyala aze aneetedde ebbaluwa eriko gundi sitampu ya poliisi sitampu ya chairman nga ngamba ngobye mu nnyumba baana nenyongera okunakuwala nenyongera okaaba nengamba ekikulu kyakufa kyekisooka okuddirawo kyekisinga amaanyi nengamba bwensifa wakati wano obulamu bwange ate nendowooza mutima gwange nengamba kati bwenfa ye abaana bange abaana bange nakubatwalawa abaana bendina ani anankuumira abaana nenguma era olwaguma bwe nti ekigere nga kimaze okutukako ne bantwala mu tawuni ne bantiika waliwo chairman wa boda boda atwala chairman wa Central Division atwala mu boda boda wano musajja oyo najja n'akamotoka ke ne banteekamu netutambula mu mukono muno nga banoonyeza sente bazinoonyeza ennaku 2 ennaku zaali 3 nga nkyalina obulumi ndikiranga omugulu gwakutuseeko ng'obulumi nina bungi naye nga tunoonya sente nga batugamba tunoonya sente zigenda okulevolinga omugulu ogutemako era bwe twafuna sente ezo nayita bwisi paka mu ddwaliro ne bagenda okulunga kuba okugulu batusaba akakadde kalamba naye nga tekaliiwo era bwe namaliriza ne bantwala mu ddwaliro ogulu ne bakutema naye nga ate jjukira eno emabega tuli mu buzibu ng'omukazi mu nyumba atugobyemu ng'omukazi mu nyumba agambye nzitanjagalamu sifiira mu nyumba ye bwensikomawo kubanga gamba mazima nali mutini kuba nali mukovu nga ninga sekeretoni ng'okugulu kwanywa okugulu kwamalawo nga byansobera kati awo era bwe namaliriza bwe bamaliriza okunkolako netulowooza tuddewa nengamba mukyala wange n'aŋŋamba era amazima bana nsooka okwebaza mukyala wange kuba mukyala wange yambeererawo nnyo ku mbeera gye nalimu banange abakyala abasinga badduka ku basajja namuddukako namulekaawo era abantu bangi bagambanga nnyo mukyala gwe genda lwaki togenda lwaki wesiba ku musajja oyo lwaki obonaba n'omusajja agenda okufiirako mu ngalo zo lwaki omenyeka bamugamba genda naye mukyala n'agamba nkanjanjaba omusajja wange era amwebaza nnyo omukyala wange oyo kama mwenye omukisa kuba ayimiridde nnyo nange mu bulamu kubanga twatukako nekiseera n'agamba ati amazima nze tugenda kubanga sinawo kyakukola batugobye mu nyumba tunateekawo ebintu ye tunatuuke kati nze nakutuukizaawa jjukira okyayagala obujanjabi jjukira omugulu gulina okujanjabibwa eddagala lirina okuba lya bbeeyi kati nze ngenda kuteekawa n'agamba tudde mu kyalo nengamba nti naye ontwala mu kyalo naye kati obujanjabi ngenda kubufuna ntya mu kyalo era mba ngenda kufiirayo nengamba nendaajana kati awo nafunira omwami eyatupangisizaako emyezi gyali eyatupangisizaako akayumba wetuli kaliko mbuulidde wali wetuli yatupangisako akayumba era olwatupangisako akayumba omwami oyo n'alekeraawo n'agenda kati bwe yagenda yatusigana kati nga tutoba kati boda yo wano eno emotoka we yakukonerayo yalagawa boda yange bwebankoona bwe bati bano abaagala okuluutinga nze kuba wenagwa bantwala mu ddwaliro nagirekaawo saddamu kulaba ku piki yange bangamba ati pikipiki ati emipiira manya ati mpozi mbu yayabika yingini mbu yenyolanyola emipiira saddamu kugirabako ebyali yabikugamba ababodaboda bannanga abokusejje bangamba wawagira accident we yakutuukirako wali oli kumpi ne stage yo wali ovugira accident eno we yantuukirako saali kumpi na stage yange naye abasiteegi ababodaboda babagamba batuukirawo bajja naye bagenda okutuuka abamu nga nvuddewo nga bantute mu ddwaliro bakugamba nti ani ya receivinga bodaboda yo mwekyo ekiseera kuba kati eya bodaboda eyo bangamba abagiraba bagamba nti yali eweddewo nga tekyalinamu wadde n'akantu nga teriimu
nga era olwagirawo nengeno ujja nembuuza era nange nemugamba kasa ndi kasa syafa kasa wendi nentuula awo netubeera awo era Satana kuginoonyerezaako nyo nange olwagamba nti nagamba sina kyakola ebuze erabike beegenze kubanga jjukira gwe omuntu bw'ofuna obuzibu ebirowoozo ebimu niwoba nga obalina kiki tosobola kukimanyirawo ogenda ekyo kirowoozo bakikubulya nga wayisewo n'ebbanga jjukira oba oli mulwadde oba olusoba abamu olusoba oli mu kkoma olusoba ng'oli mu mbeera gye nalimu naye nga tosobola kutambula kati awo oba tosobola kuteekeza muntu atambula omuteekeze kati era emotoka eyo bwe yantomera bodaboda bamanya gundi bana bawano bantomera ku Wakisi kuba ku Wakisi awo waliwo kamera Wakisi wo waliwo kamera netugendako tubinoonyere bangamba bati babinoonyerezaako ni kamera nebangamba mu kamera tezaakoze saabigendamu nnyo tezaakoze nebangamba mu kamera netiwaka zaabuze babinoonyerezaako nange nabinoonyerezaako nebangamba ti aye emotoka giveeko tojagisobola nembyesonyiwa nengamba omanyira nga bagamba ti omwavu tasinga musango nebinsinza amaanyi nenkomawo awaka nentuula jjukira ndina abaana nina omukyala naye nga ndowooza muli nengamba omuntu eyantomera ati yandibadde ajja n'abakuba kati we yantomera emotoka ye nga niwangamba ti amana kankuweyo kano bwe kati oba kankuyamba oba nkugulireyo kino nkutaaseeko ku baana oba abaana okusoma niwangamba ti oba nkutwaliddeko omwana omu oba nkoze ntya nengamba banaye naye tewali yadde siina yadde amazima abooluganda ndi wano bw'otuuka waka ewange wano okaaba n'amaziga okaaba amaziga kuba g'amazima nsiiba n'abaana bo mu nnyumba netutuula bwe tuti buli omu n'atunuulira munne era ekintu ekisinga okutuyamba ennyo ekintu kituwaniridde ennyo tufuna obuugi obwo amazima tufuna obuugi wetufunayo omuntu atuyambirako akasente tufuna obuugi netufumba obuugi obwo netubuteka mu pulasika zinabeerangako nazo mu bulwadde netutabula obuugi obwo netubunywa olunaku lulamba n'ekyeggulo tusiiba kwajuka nga tetulinawo kasente jukira banaye sikola nali ndi mulamu nga nkola nga nfuna sente nga famire yange njibeesaawo njirabirira naye kakyasobola kuba kukyeneekolera nga tweyagala abaana bange nga basoma abaana bange nga okulya balya naye kati esaawa zino abooluganda sikyalinawo okuyade kyeneekolera sirina wadde n'omulimu ennyumba eri awo bagitugobamu omukazi yatugoba mu nyumba amazima tugamba tugende ennyumba ye esigala ekola nagamba ati ennyumba yange esigala ekola njagala sente era bwe yatugamba tayagala sente naffe era tuli awo tumutunuulidde butunuulizi tulinda lunaku lwagenda kutufulumyamu wetulinda onaku lwagenda okutufulumyamu kubanga yagamba ati ennyumba yange njagala mufulumemu mugende kati awo yatugamba tugende kati tuli awo tetulina kiddako abalungi abatulaba olunaku olwaleero nga bweri nkola yaffe wano ku HK Media okukyalira ku bantu naddala kati ng'ono omwami Kalooli agamba nti emotoka y'abakungu agise y'abakungu yamukoona nemukutulako okugulu naye yamukoona tajjangako yadde okumulaba yadde okweripootinga ku poliisi bannaye ebintu by'obulamu bino obulamu buzibu kyenyinza obbagamba ova ewaka ng'omanyi ogenda kuddayo newesanga nga tozzeeyo abamu ovaayo nga bw'oli n'oddayo ng'oli bulala so olunaku lwakya lumu omwami ono naye obulamu obubwe ne bukola ki ne bukyuka gwatulaba sayidi eyo osobola okumunoonyaako bw'oba olina obuyambi obw'enjawulo bw'osobola omuyambisaako babuyiseewo basobola okubuyisa kuba ndina enamba y'essimu
enamba yange y'essimu eri 07 42 4 81 47. okuva obulamu bwe bwakyuka buzibu ki bw'osinga okusanga ggwe mu bulamu bwo ng'omuntu? Okuva obulamu bwe bwakyuka nfuna okusoomozebwa mu mbeera y'okulabirira famire, kuba muno mu kibuga mwe tuli olina okuba ng'okola ate ng'olya, oba oli mulamu oba oli mulwadde oba oli mu mbeera ki oba olina okulya. Kati abaana bendina embeera yakyukamu, embeera yange yakyuka kuba embeera engeri gyakyukamu abaana okusoma. Abaana bange tebasoma, abaana bange baatuula. Nafuna okusoomozebwa ku mbeera y'ennyumba, kaba kati sikyasobola kupangisa nnyumba kuba sikola. Nafuna okusoomozebwa ku mbeera ey'okutambula. Baŋŋamba ati bw'ofuna ekigere osobola okutambula. Bw'ofuna omugulu ogulina osobola okutambula. Omugulu gwo siigulina. Wagubuulirizaako nga gwa ssente mmeka? Omugulu nagubuulizaako nga guli $2 million. Waliwo nagubuuza kubangamba 2 abalala 2 abalala bwe batezera 2 kitundu baŋŋamba. Ne ntuuka ekiseera ne ŋŋamba, ne ntula mu nnyumba yange ne ŋŋamba naye nja kufuna omugulu era nja kusigala ng'eri awo ndira ndi awo. Kubanga jjukira omugulu bali abagulina oli kati awo kye mbadde nga ŋŋamba nti wenfuna omugulu Mukama bw'anyambye, bwenfuna bizinensi ekyokukola, bwenfuna capital mba nsobola okukolera abaana bange. Omugulu niwe guba guzenga naye nga ekikulu mba kasanfuna capital nenfuna ekyokukolera abaana bange. Oyagala kukola ki? Wakati emirimu gyensobola wemba ntandise ofuna bwenfuna akaduuka kange mba nsobola okutuula, bwenfuna akabizinensi kange obanga kadayale nsobola okatuulamu nensuubulanga amata ago, mba nsobola okufuna owa booda n'abindeeteranga nensobola okulabirira abaana kuba ekikulu ky'abaana. Capital oyo kuba kati capital oyo aba wabukadde nga 2.5 okutandika ng'opangisizaako ennyumba mpozi ng'oyagadde oba ekirenga obanga edduuka, kubanga oyagadde akaduuka eyo osobola otandika n'obukadde 3 n'obukadde 3 n'otandika okukola nensobola okulabisa famire yange okugibeesaawo. Bambi saba Katonda akuviireyo. Mukyala waaliwa? Mukyala wange oyo awo ali. Mama Daudi. Mama Daudi jangu atubuuzeeko. Nsimusere wano akatebe. Tekanya akatebe. Ajja atuule wano. Awo wali wa maaso beera awo. Mukyalo oli otya? Webale kubeera n'omwami ono n'omukuuma bambi. Abakyala abamu omusajja bw'afuna ebizibu badduka misinde. Ati kati buli wamu waliyo ebizibu. Osobola okudduka kino ng'olaba kinene n'ogenda n'osanga ekinene. Singawo. Mumaze ebbanga kino omwami ono? Myaka 10. Ofumbye mukyala. Ofumbye. Kati obulamu buli butya obw'omwami wo okuva lwe yafuna obulemu? Obulamu era tebwasigala nga bwe bwali. Kuba yali mulamu ng'agenda n'ayiiya. Yogerako nnyo. Wali yali mulamu ng'agenda n'ayiiya n'aleetako kino n'aleeta kiri n'atoola school fees. Ate ekitakyaliwo omubudde buno ate. Obuzibu bwamusisinkana. Luli akaviiri wakasibiranga mu budde. Bambi. Kubanga omusajja yenna amaka gonna nga geetaagisaamu omusajja ayiiya. Ate nga tulina abaana.
I'm so sorry. Naye weebale kumwagala. Amiina. Emirimu gyo yasigala agikola bulungi. Sebo. Emirimu wasigala ogikola bulungi. Tandise ebintu byange. Emirimu wasigala ogikola. Emirimu gyo tegirina buzibu. Gyo ogikolera ddala. Ekyo kyekisinga obukulu. Ate kati emirimu bw'aba tagikola oba onaabeerawo otyo oba wasigaza kifaananyi. Era bwe kiri. Kati muzzaako ki? Kyokuzaako. Mpozi nga Katonda yayambye. Ajja kuyamba. Mukama ajja kuyamba kambasabire. Amiina. Bakyala banna abali eyo bawa kalowoozo ki? Gwe ng'omukyala eyeekuumidde omwami woona n'omufumbira emyaka 10 despite obuzibu bwonna bw'alina. Nze kye mbagamba nti okubeera n'omusajja afunye obulemu si yeba enkomerero naye aba muntu. Jjukira abe yakufunanga mulamu. So aba atuuseko obuzibu nga wooli siraba kiba kikuddusa kuba ne buli wamu waliyo ebizibu nze kye mmanyi. Ffe twakula nga batugamba bwe batyo. Abantu b'okukyalo balinako engeri yonna gye bakuwulizaamu obubi oba bakwano bo oba baani oba bafamire. Ate ekyomukisa nalinga nnyo n'abakyaki. Muli bantu ba mu kyaki. Nga musuma nga ngamba buli wamu waliyo ebizibu. Beeraawo. Agamba beeraawo. Kumira ebyawo. Okay. Kale bannanga abalungi abatulaba ku HK abalungi abali ku HK Media tuli mukono olunaku olwaleero mbajjukiza nti nga bw'eri nkola yaffe ey'okukyalira ku bantu olwaleero tukyaliddeko omukembe ono eyafuna obulemu. Obadde okyanyumiza ebimu ku bizibu by'osisinkana? Ebizibu byensinkana mu mbeera yange eno gye nafuna mu bukulu. Ebizibu byensinkana wakati oluusi okutambula okuva wano mala akozesa sente. Sitambula kwa sina ngeri etambula kwa n'ebitambula sibirina sina kyentambuza sikirina. N'okutambula nti oba okuva wano nti oba ngendeko wankozesa sente nusu 10 wa boda zaalya. Onfuna okusoomoozebwa engeri y'okubeera nti oba kangambe nti oba ngendeko oba ng'emmanju kubanga jjukira toyiza ffe era oziraba siza mulembe olina kusooka kutuuka olina kusooka kubaako olina kusooka kugira olina okukwata wansi. Bw'omala okukwata wansi jjukira ate nga ate olabira ddala ng'okwata mu bukyafu ng'oyongera bulwadde ate ku bulwadde. Kwaka kajjukira nga nange bwe ntuuka bwe nti mu toyi nenkwata kwa kati jjukira mba kuno ogulu bwati kusobola kugirako kubeerako mba ina kukwatako na ngalo. Nejjuka bw'okwata ku ngalo okwo kubeerako obukyafu buba bungi. Embeera gye mpitamu ennyo eyo bwe buzibu nsinga okufuna okusoomoozebwa ku mbeera gye mpitamu okuba nafuna embeera eno. I'm so sorry. Ng'olabye. Bannange bw'oba okyalina obulamu weebaze Katonda. Ate Katonda bw'aba akuggyeeko ekimu ku bikola obulamu teweekyawa. Nze nina kye njigidde ku mwami ono. Omwami yasigala akyalina essuubi, yasigala akyalina amaanyi ng'akimanyi nti nina okubeezaawo famire, nina okukola. Abantu abalala beekyawa, wuuyo agambye yeekyawako n'atuuka okwagala okwekasuka mu mmotoka. Naagalako okwo nakozesako bingi ebyagala okunzita. Nenduka ekisa nengamba nemirako naye nga tofa. Naye nga sifa nemirako n'amakerenda nemirako overdose nenemirirwa nensigala nga ndi mulamu nensifa. Era nenjagala okwesulako mu mmotoka ngende wali mu trailer wali nzikirira awo ntambula empola okusinza ku mbeera gye nalimu n'obulumi bwe nalimu bwali bw'amaanyi. Omugulu nga gubunze omugulu nga gubanvuve bwanvunyu nga nvamu envunyu abooluganda nga nze boolaba omuntu omukulu envunyu ng'envunyu zimvanvuve bwe ziti ne zikunkumukira wali era bwe natuuka ekiseera nenduka we nagambye ati ngenda kufa awo obulamu bwange tebwatandikira kwa kati jjukira omugulu we nagambye kangende enva ejjuka omugulu nga gukotose omugulu nga guvuddeko neŋŋamba kati awo kyekirina okusingako era kyakufa. Naye munange era omuntu nga togenda kufa era obeerawo Katonda akuleetera abantu wenamuleeta wenajja n'akuyamba
naye n'agamba ati atumutwala mu ddwaliro tugende tumutereze embeera bwetyo. Kale bannange omwami abasomedde namba y'essimu mumunoonyeeko gwe wekka atasobodde kumufuna kuba omwami ono essimu gy'alina y'amapeesa. Osobola okuggyako ku WhatsApp yange abantu abali mitala w'amayanja ne munoonyaako nja kuba mubatuusaako bulambalamba musobole okubaayo ne kye mumufunirayo. Ebintu by'ensi munnaye byakuyambagana, tuyambagane gwe wenna asobodde beera ng'oviirayo omwami ono ne mukyala we babeereko ne kye basobola okwekolera. Munzikirize mbasibu